Ebyebere lutu eri omulembe ogwa lutu ogwali gwononese Katonda n'abagamba nti engeri yokka gye mugenda okuva mu mulembe gwammwe omukyamu okutuuka mu nsi ensuubizi kwe kutambula nga temutunudde mabega. So n'olw'ensonga eyo naffe wakati mu mbeera yonna gye tulimu n'obutiti tetujja kutunula mabega na kubivaako, tujja kusigala tuli focused okugenda mu maaso kubanga ne Katonda yakiraga bulungi nti singa abantu abo batunula emabega bagenda kulemera otuuka mu nsi ensuubizi. So kayunga tulina ogituusa mu maaso nga tetutunudde mabega era nga tetutunulira ebyo bitumalamu maanyi. Kya mukisa mubi nti entebe gye ntuddemu olunaku olwaleero yali ya chairperson waffe omugenzi Fefe Kaserubogo, naye tusaba Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako era amuwe ekiwummula eky'emirembe. Okusinziira ku Ssemateeka Local Government Act Cap 243 ekiraga bulungi nti chairperson waba taliiwo omumyuka we yalina otwala ofiisi olw'ebbanga eggere. So nange njagala otwala obweyamo obwange olunaku lwaleero eri abantu mwenna ab'e Kayunga ne Uganda yonna nti nga tuli wamu ne executive team yaffe ne technical staff yonna ey'e Kayunga tuli ready okubaweereza awatali kwetiiririra, awatali kwerya ntama ate n'okusigala nga tuyimirira ku nsonga z'omuntu wa bulijjo kubanga tukimanyi bulungi nti ffe twajja kuweereza bantu era twajja kuweereza bannakayunga. So ensonga yonna ekwata ku munnakayunga etukwatirako ddala era tujja kuyiwawo omubiri onaaweetaagisa. Nze nzikiririza ddala nti obukulembeze busoboka ng'olina abantu abakuliraanye. So nze wendaba ttiimu gye tulina yonna executive team yaffe, speaker wange, bakaawo ne ttiimu yonna eya technical tuli ready okuweereza bannakayunga ate n'okulaba nga tutuusa service ku muntu wa wansi. For example, okulaba nga amakubo gakolebwa, okulaba nga amasomero gazimbibwa era gatereezebwa, okulaba nga health centers zaffe zifuna services zisaanidde ofuna buli muntu yenna ow'e Kayunga. Era still n'ensonga y'ettaka tujja sigala nga tugisimbyeko omulaka kubanga mu Kayunga muno ensonga y'ettaka nsonga y'amaanyi. You cannot promote the welfare of Ugandans ng'ensonga y'ettaka togyogeddeko kuba wagenda okulimira emmere ye, wagenda okulundira, wagenda okukolera buli kimu. Kitegeeza naffe tetujja kusirika paka nga munnakayunga afunye obwenkanya mu Kayunga gye yeetaaga. Mukaaga mu mateeka according to the local government mu mateeka okusinziira ku Local Government Act Cap 243 vice chairperson alina okubeera mu office mu bbanga etasukka myezi 6 era nga district yamala okutegeeza electoral commission olw'okuvaawo kwa ssentebe wa district yagiwandiikira n'eidentifiinga. Aweereddwa office, aweereddwa stamp kubanga stamp kyekimu ekikulu omuntu kyafuna nga afuna office, n'aweebwa emmotoka kubanga muteeka kawo avunaanyizibwa okuwa ssentebe wa district emmotoka ebeesobola okumutambuza okumuyambako mu mirimu gye egya bulijjo. Era aweereddwa ebitabo eby'amateeka ebikwatagana n'enzirukanya ya office gy'ayingidde omuli Local Government Act, Finance and Accounting Regulations, Financial Management Regulations era ne Constitution by'ebimu ku bitabo ebikulu by'alina okukozesa okutambuza office.